So at 10 yali mu katono yabadde ayogera nga yevuunula mu nteekateeka ezibadde zigenda mu maaso. So at 10 ate kyegenda maaso nga bugolo nate onaalya n'olyalya yemmere ewooma omusumba Losias Bujingo n'owasinzidde n'asaba abantu okulekeraawo nate okususulanga mu mawanga sakaati n'eddiini wabula batambulirwamu okusobola okulaba nga buli kimu kitambula bulungi mu ngeri yagakwebwa muno. Asabye nate abakkiriza sakaate n'abantu bonna okulaba nga mukuuma erinnya kubanga erinnya kintu kya nkizo nnyo era nga lisinga n'obugagga. Affe mu nnyo Old Media ku myaka 10 kiddamu nti omunnyo gunoze. Bw'abadde ku Canal Land mu kusaba kwa leero, omusumba Losias Bujingo akubiriza abakkiriza okukolerera amannya gaabwe. Brandi njigiddemu ebintu bingi. Ntegedde nti brandi esinga yeggwe. Ntegedde nti brandi esinga yeggwe. Abayivu bagamba nti you are an entity and the company is also an entity. But a company cannot make you, but you can make a company. Abakubiriza okukolanga ebintu ebiwangaala n'ategeeza nti erinnya eddungi lisinga obugagga bw'ensi. Bw'olabanga nga ky'ozimba oli kisooka okufa toyonoona maanyi go. Omusajja omu mu Uganda muno ndowooza yafa nadda yakola brandi ya kabalagala. Ye yava dda mu nsi n'abaana be yaweerera mu universities yabasikiriza okutunda akabalagala era mwali gwe mulimo gw'abaana n'abazzukulu basoma bakola ebirala naye kabalagala brandi omusajja yamuzimba just kabalagala pancake. Omusajja yamuzimba nga wakugasa nga ye yavaawo dda. So ne bw'oba okola bubagiya ne bw'oba okola budaddies, make sure that what you are building, the brand that you are bringing up, will live longer than you. Abawadde ekyokulabirako ekya Salt Media nti bwe yali etandika tebyali byangu wabula nga ye ekirooto kye yalina yali akirabira wala. Ne yali ankubye amasasi ne yali akimanyi nti sinze Salt. Era le mwali munziika emikutu gyonna gyandibadde kwegiri. Emyaka 10 brandi gye yakamalawo wandibaddewo okutagala naye brandi teyandivuddewo kubanga sikolerera brandi eno kugisinga buwangaazi. Ekimu ku bituwonyaabanya n'obwavu be bakadde baffe abataasobola kuwulira bigambo bwe biti abaatandikawo eŋŋombo egamba abaana balikola ezaabwe. Mbadde mmanyi nti nze nakiwulira nzekka. Asinzidde wano n'awabula abavubuka okwewala ebibiina kussa n'ebibinja by'abantu abatalina gye babatwala okuggyako okubawabya. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kizibu omuvuganya ng'onywa omwenge ng'onywa enjaga. Kubanga ezo essaawa z'omala nga amaaso galinga agagudde mu kiwanga ng'oli awo totegeera nga wawenze ddanga ne sitaani akwegaana, ezo essaawa ye Museveni aba ategeera. Ennaku zino abavubuka beenyumiririza mu kuvaako naye oveeko oddeko otya. Buli lw'ovaako bakuleka. Weewala ensobi ezikuggyako. That's what I'm saying. Teweenyumiririza mu busiru. You can't build a brand with unsoberness. Abawabudde obutamala googera ku buli kintu kubanga asirise teyejjusa naddala ku mulembe guno ogw'omutimbagano ogutereka buli kikoleddwa. Ensi erina engeri gye yakulamu yeetooloola bweti ne weekanga nga bye wakola emabega ngolooza nti oli mmese bikusanze mu maaso. Bye wakola emabega ngolooza nti oli mbwa kubanga bakuyita mbwa bakuyita mmese gwe nga bikusanze mu maaso. Kiseera kituuka Mukama n'atuusa ebiro byo bw'oba muwala
weekuume nnyo oleme kweyambulira mu zi vidiyo oleme kweyambulira buli wantu busobola okukyanga omwana w'omuntu asinga okutegeera akusiimye naye agenda okutegeeza bazadde be ng'ebyafaayo ebyo bifu. Omusumba nga tannatandika kubuulira ayozaayozezza abakkiriza olw'okujaguza okulungi okwa Salt Media ku myaka 10 kwabadde ku Canaan Land. Nebaza wano abasumba n'abakadde b'ekkanisa n'abaweereza bonna kuva kwasooka paka kwasemba nti twakoledde wamu twakwasaganyiriza wamu okulabika nga tuweereza abantu ba Katonda abantu baalidde era emmere yesigaddewo. Bya Godfrey tumwebaze ku Salt TV omunnyo. Salt Media ku myaka 10